Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya, Nudin Ntege once again. Nkomyewo ne muganda wange Hitman Musomesa Senior. Musomesa Senior. Nsanyusa okulaba ssebo. Nango kusanga. Nengamba abaganda bonna, abaddugavu bonna abafirika gye tuli. Nti enzikiriza yaffe buddugavu n'amawanga gaffe. Kale bweza nnyo. Era nengena maso n'okwebaza Guludde n'okuba nti ageze maso n'okukuumira omutanda waffe mutabani wa Luwangula Muteesa ku Namulondo. Ate era ffenna tujjumbire nnyo okukkiririza mu kye tuli. Kuba singa twakkiririza mu kye tuli osanga n'omuzungu teyantujooze kutuuka ku ssa lino lyatutuusizzaako. Ndi musajja omulangira, ndi ne muganda wange ow'effumbe. Era nga alina bingi byagala twogereko olwaleero bye sinnategeera. Yava mu bika ebitaano ebyasookawo. Avira ddala mu bika ebitaano ebyasookawo. Omuganda nakabala. Omuganda ddala ataliiko mbu ate wawu. Lwakuba bw'atuuka okunoonya ensibuko ye ate aginoonyeza mu Luwarabu. Naye tugende ku kituleesi. Okay. Nina bannaffe ensonga ya Amerika efuuse Amerika. Amerika abantu babadde baliyita ggulu lya ku nsi, kati eggulu abantu bali mu kubuyaanira mu ggulu. Babaga bamwava mu geyeena muddeyo. Trump yakuba campaign. Tulabye abantu bangi mu campaign, kiri kyentera okukozesa nti political demagogue. Oli n'ayogera ebintu nga n'atabituukiriza. Trump alaze ensi nti bye yayogera abikakasa. Ate talinze. Yakabitambulako ebitundu 5 ku buli 100. Ebitundu 5 ku buli 100 yakikubye dda wali nga tannaweza na myezi 2. Alinga Segirinya. Mu myezi 2 Segirinya yakola ebintu. Teri mubaka wa opposition agenda kubikola. Okujjako nga tebaliyo. N'abamazeyo emyaka 2 nga bannaffe ab'emukono municipality. Tebabikoze. Neno gy'osula Seggona. Si yakutwala mukodomi wange ndeka alina kyabakoledde. Ne tugende mu maaso kale. Kaakati Trump bw'ogamba bitundu 5 ku 100 waliwo ambuuziza wano Siri Uganda ne Malcolm Mosa ali Holland. Agaye ebiriwa bya 5 ku 100 byakoze. Trump okuva inauguration ze zaaliwo kati omwezi gugenda maaso n'okuwera oba gugenze maaso n'okuwera. Ayina ebintu bingi by'ejjayogera bannabyabufuzi abamu n'abatunuulizi mu ggwanga erya Amerika n'okwetoola ensi nga bagamba nti biyinza obutasoboka. Mu kisanja kya Trump ekyasooka omanyi Amerika yakabeera ne ba presidents 3 nga bonna baazaalibwa mu mwaka gwe gumu 1946. Basatu. Ba presidents ba Amerika tebajja by mistake. Bava mba Masons ate be baliwa. Eyo tujja kujja. Kati Trump mu kisanja kye kyasooka yalaba challenge ne Obama Mason. Era bonna balina amasomero basomera ganjawulo. Obama y'omu ku bantu abasooka olwayo abayivu mu America olw'amagezi ge. He was a very bright African. Era yagira mu kiseera kye kimu n'omukyalo ono Condoleezza Rice. Era basomera mu masomero ge gamu. Okay. So abantu abasinga obungi balaba Trump balowooza wa bulijjo. Trump si wa bulijjo. Lwaki? Trump decades 5 emabega. Emyaka 5 emabega. Yali promoter wa bikonde. Paka ku Tyson. N'agezaako firimu. Naye kati buli omu agamba how did he evolve okufuuka billionaire. Buli omu akinoonyeza takimanyi. Balaba Trump Towers, balaba ki. Anti era ba promoter baba ne ssente abo. Zino siziri abunobo. Donny King nga tabirina. Donny King the greatest promoter nga tabirina. Oyo w'ekiviri ekiwanvu ekirimu envi. Nga talina bya Trump. Obugagga bwa Donny King wano maama. Bukebere. Donny King. Ojja kulaba nga Trump biri abunomo. Ate ayinza okuba bamukubamu bukubi. Obama yajja kuba president nga tabweza $200 ku account. Kati kebere obugagga bwe. Donny King Kadugala. Azitowe 10 obukadde 10. Obukadde 10 nga ne bagundi ba PDD bamusinga sente. Ayina obukadde 10. Ne Mayweather amusinga. Nengo oyo musajja akadidde mbikonde yatandikira ku bagundi. Ba junior bano bani. Abo oyo mvuka ina kerinya junior livudde mutwe. Oyo Donny King gye yave. Abadde n'abanene bangi buli heavyweight kumbi ayiseko mu mikono gye. Kituufu. Ne uyo ali ku 10 kati Donald Trump tubulire. All of a sudden is a billionaire. Naye agenda okujja ku gundi.
kuba president nga yeah, all of a sudden kati bw'otunulira gundi ye emabega financial statements ze zirimu obufuusa kugabe kebeera Obama kati olabe bwazitoa omukulu alina 6.8 billion Donald Trump ate bagamba zaagwamu bugwi kati kebeera ku Obama yagenda okujja kuba president nga taweza $200 ya dola kwa account kati kebeera tekisoboka kebeera before and now tekisoboka kebeera before and now ogenda naye gamba nti aba bantu balina engeri financially ebintu bye bigenda bikamafulege tebitegeerekeka kati mbadde nkugamba nti Trump nga bw'onoonyaawo Trump Obama taweza bukadde 10 anti yali taweza $20 nga tannajja kuba president ali mu bukadde 7 ndowooza owulira omanyi bino binyangwira kati dde mabega before no what was Obama's net worth before becoming president kati ojja kulanga waliwo obufuusa okalabe network nezaalina kati nezeyali ojja kulanga waliwo obufuusa era kyova olaba ngamba president Museveni temuddamu kumunenya n'abazungu babikola so Trump mu kisanja kye ekyasooka lwe yategeera yalina wakakadde kati emyaka 5 emyaka 10 alina obukadde 75 gwe ekyo kira kiri nnomo kati nga mutandika kunenya Museveni ng'otandika kunenya Museveni lwaki alina ssente nyingi nga n'abazungu ajja mwavu avaayo mukebereko byetwogera muyinza okuŋŋaana odi ne mutaddemukko kati Trump bw'atuuka mu ntebe omulundi ogwasooka Amerika gye yali awulira si gye yalaba yali agibeeramu anti kati osaya kati nolini olaba oli mu Uganda naye oli bwagamba nti tuwe numbers ez'abatalina mirimu mu Uganda kinzibuwalira saate Museveni wokimubuuliza akugambira olwokuba ali mu ntebe kati ebyo ne Trump yali tabimanyi yali takimanyi nti Amerika eri mu bbanja eddene liyingira $10 Amerika ng'ani amubanja China zaani godoza Amerika nakusanze omuntu nti genda ku Google Uganda bagibanja ensi esinga okubanjibwa mu nsi Amerika ne Bungereza ziri ku mwanjo esinga okubanjibwa nteekemu ki kyonna the most dated countries in the whole world or in the world naye ate mu kutinkuula entalo n'okusaasanya ssente kati nebuziba kirisooka kusasula mabanja kati ebyo na Trump abitegeera atuuse muki mu ntebe agenda okulaba abatalina mirimu nga bayitirivu okamala okimanyi nti Biden eddimu eddene lyabadde nalyo kwe kukendeeza ku batalina mirimu mu Amerika avuddewo at least akozeeyo emirimu 2,000 Biden administration eresewo ng'etonzeewo emirimu 2,000 gyokka naye ng'ate era batalina mirimu bakyali baki bangi kati bwe baatuula Trump ne banne omusajja wano aŋambye which country had the highest debt nalako the US ranked government debt by country as the world's largest economy era ino kuba largest world's data the US debt pile continues to balloon accounting for 34.6% of the world's total government debt bino byalonga 17 kati goza mu Uganda wansi oba Flavia abadde mu America akimanyi ekyo tebimukwata nakawo yatenda butenzi nsinga America ngaga kati Trump yakitegeera atimwa munda kati bwe baali bakola manifesto 1 yali yakuzza America ku ntiko 1 balina okukola entegeka eyongeza income nti ekisanja kya Trump ekyokubiri kirina concentrating ku kwaccumulatinga income ya America era kyova olaba balina kiri ekya coins kye baleeta baagala kujjawo currency bateekewo bitcoins era batenseda n'okukola banks eza bitcoins mu America baagala gye kiba kitandikira kati Trump mu kisanja kyasooka gye yategeerera nti China Russia bakoze kinene okutta ssente ya America mu Africa gye tukoma okutransactinga businesses mu Africa nga tetukozesa $, America eyongera okugwa economically kiba kigireetera okufluctuatinga prices mu America mwennyini nti sente yayo bateyongera gejja eba eyongera kukola ki kunaabuuka ate nga sente ya America
yo tezitowa lwa byaji bya gold oba diamond nga bola ba pounds ayezitowa lwa influence je ina konsenda nti Uganda je kozesa amafuta tulina kugulira mu yo simaya mu Saudi Arabia muina kosa dola influence akanga ko bakangama kamera ngeji yabbamu enseno ne yeteeka mu Russia byeri mu kulwana China bajjawo kozi bakikola bati ekyo anti kati boche bakola bwe bayingira nawe mukago tebayingira nawe mukago nti bakutwale ko gold ofa bajjo musima bo bakugamba ekintu kimu nti gona aguza gold oyo agulira mu dola kati America ne debali nga block yefuna commission buli Uganda wane kintu kyetunda olokwa tukweseza dola banka ya America efuna ko percentage natujitendo engeri gyekola ennyo amafuta gonna agatundibwa mu Saudi Arabia oloza Saudi yokka akatale anti bwagana naye ngamba etteeka lyali lyafuluma nga amafuta galina kufuluma mu dola olwaleero China egenze maaso n'okusala kampani za America zonna ezikolera mu China era wetwogera leero 10 ezikasuse leero 10 ezikasuse nteke wankebere wangambe China egobye gundi za gundi ngambe China expels American companies kati ebyo byonna tebireka America ngeri era kyovolaba China bwekoze ekyo Trump nagamba naffe ke kaseera tukomyewo Panama Bay Canal yegata Pacific ku Atlantic ate China je badde singo kwesa okutambuza ki ebyamaguzi byayo kati eyo jukira Panama Canal America yegizimba America yegizimba newa waliwo ampereza wano message nti yogera ku Panama Canal America bwamala okugizimba Panama is a canal egata Pacific ku Atlantic gwe mukutu oguyisaawo amaato agava mu Pacific okugenda wa nenga byonna biri mu Panama akasaako kali located between the Pacific and the Atlantic obo kitegedde kati China okuleeta ebintu byayo eno kodeka sikasinti kali na independence era ina independence kadi lwaki abakulu bakakayaniranga akali awo olugoye anti bazeguza gobade tokimanyi nti Alaska America yagigula kolaki nawulira California nayo ngule buguzi neze nagamba ne America nga bogiraba United States of America buli ezensi nga bogira United States buli state nga bogira United States ina nanyiniyo nga America family yagigula kati Panama yagende wanyisiganya emikono kuva mu Faransa Bungereza nekomekera ngeri mu America America azimba nga bola ba Suez Canal egata Mediterranean kuki ku Indian kati neno akatundu ako America okutwala Panama ke yali eyagala nga eyagala controlling business za China Russia n'ensendala eziyitaawo yali successful era nezimba ne canal America yagizimba kati Jimmy Carter bwajja ye yakola endagaano ate yawa Panama Canal najiwa Panama era kye kyamuleetera okuba akalulu k'olukumulwenda Carter ne kamukuba kati Ronald Reagan n'akomawo n'ayagala ogezaako okugiza wagezaako gikomyawo abapanama ne byekalakaasa musayi ne guyiika kati olwa international community League of Nations zinaki ne bagamba temuwakula ntalo ku bannamu ne bakola endagaano kati olwaleero China bwetandise okugoba kampani za America China n'America nega kanaffe tweddize Panama woyise ebyamaguzi gwe lutalo olulimwawo lutalo kyatandise dda gundi agisayinize temulimu omukanada ayingiriramuwa omukanada alayiwa America nnyo anti ndabanga ate nalabye nga Trump atayagala okuyingira Trump ayagala okuyingira era ne bajja okubayambako omulumbagana anti Canada ne bajja okubayambako okuzikiza omuliro gubali obubi era Trump yasigala agisekeeterera kwegamba Trump Canada eno okuba nti egondera nnyo America ate yeki akirabamu obuzibu omanyira ekintu ekyo limbulamu kituufu bwolabanga omuntu nga buli kyomugamba moze akaana kange koononyo waligenda okalongoose n'atambulirawo moze kasasiro yalabisobi otandika okwegendereza moze mbadde manyi abamuwulize toyagala muntu muwulize temwagala twongeza misaala kati kino njagala kikubuulire bw'olabanga obwakabaka nga bugudde abusudde abamulangira obwakabaka nga bugudde bw'olabanga banka gye babbye temusooka kugoba babbi batwala bakozi baamu musooke muyola abakozi bonna munda kati omuntu ono ewaka omugonvu ennyo n'olulimi lwofa
olubuto lw'emyezi 3 lulabika nga omwana siwuwo. Kino ekyana ekyagonanga nga kapa. Kiba kyagonda paka kugonda. Abantu abatutwalira bakazi baffe tebava wala. Baba bakunniya. Uno kyaliwo bulijjo gojja naye. Akyale waka. Mama gundi n'aba wakakyayire. Yoyo. Kati ndabye Panama Canal. Kati Panama. China etabusi. China egamba America company zaabwe zifulume. Mugende. Trump agange naffe katukomyewo Panama Canal kuba yaffe fa bagizimba. Ate n'ekirala Panama yagenda maaso n'okuviolating right gundi twasayininga mu G8 Ronald Reagan gye basayininga ne Ronald Reagan mwagiviolating naye ate bagiviolating America ku influence yeyina eso kiteekawo lwampaka esobola okufiiriza China. America ekimanyi butereevu nti China egisinga budget. Kati omuzungu ye tajja kikulaga tokigira kati egisinga etya budget. Tunulira China anti njiraba. Tutandikire mu infrastructure ya China. Tutandike. Eyino olutindo luyita mu bbanga kilometers mmeka. Ezita olutindo tali lumu. Eyino luyita China ogipima ku America. America omumanyi. Kebera China yennaku zino goli ku China yedda gye ya firimu. Nedda. Kebera China yennaku zino eriwola nnyo ku America. Kantekewo compare. Kati omuchina yakoze Lamborghini ya mitwalo mukaaga ejja $, naye nga ate yamanyi n'okusinga eyo mu America gyatunda emitwalo 2. Zo n'essimu ze tukutoziraba. China yazikoze dda. Kati America ebintu byebadde eseera mu katale. Kati China ebire katulaba AI America yakola AI. China yakoze AI wa bukadde $2 obwa $. Kyokka America waye mtundu obukadde 5. Kati America ekyali mu katale. Kyokka nga byonna bikola kyekimu. Okitegeera kye kugamba. Kati omuzungu yetajja bikuwa wano ku Forbes ejja kusigala ekulaga nti greatest economy America. Naye amazima gali nti China yabakuba dda. Omuntu yenna amanyi world economy. Abanda bano betulina bako mukutu. Omusajja ngamba wano. In 2022, the IMF judged the Chinese economy in PPP terms to be 23% larger than America. At the same time, listen to this. Using PPP data, the World Bank estimated the Chinese economy to be 18.8% larger than America. And even the CIA considered the differential in favor of China at 16%. Kati utegere kye nkugamba? Obijjawa professor. Fe tumera ku bintu bitumera ku fingertips. Nega tosanga yo ono nayongerako. Which country is richer? The US or the China? Akuddamu ki? China is already the richest country in the world by PPP GDP. Kati olukuba omuzungu. US, listen, US is still richest by normal GDP. So, being richest by TCPPP GDP is less surprising when taking that into account. But it shows how much richer China is. It is TCPPP GDP is twice that of the US. Per capita, the US is the mid of the pack. Kati nkugambe. Tugende maaso professor. Ne bodda ku infrastructure. China yakoze eddagala lya sukali. Tuli ku infrastructure tugamba ate eddagala. Genda ku infrastructure. America eri ku infrastructure wa 108. Wa 108. Compare America infrastructure with China. And China. Ife twava ensi kugizibula maaso. Abantu munnange ate no tebakimanyi nti America leka naawe. Fe twavaayo kuzibula ensi maaso. Gwende bwogenda buli wamu n'okutandika okubera infrastructure. China eriwala nnyo. Eriwala nnyo eryani comparable. Ate ono alesena AI overview. Agambye bw'ati. When comparing America and Chinese infrastructure, China is generally considered to have significantly more modern and extensive infrastructure, particularly in terms of large-scale projects like high-speed rail, and new transportation networks. Due to their substantial investments in recent years, while the United States struggles with aging infrastructure that needs significant repairs and upgrades, particularly in areas like bridges and roads. However, the US still maintains high standard in certain infrastructure categories like
electricity access and water quality. Tugere maaso. Omukyayina otegedde gyali. Waliwo awakana nyina muganda DJ Benazo. Ye byonna bwabigatta agamba America tasaaga. Ojja kundetera okwo. Anti kati bino ebintu bya nedda ngamba nti babadde ne notice tuli ku byadda. Ebipya tuli ku byadda. Decades 3 eziyise. China yefubako. Teri nsi mu nsi esobola kwenkana China sente esobola gyenkana infrastructure. Decades 3 eziyise. Kati kino kana kikuteekere mu bwangu. Sente China zeewa amawanga agakola. Oba document zina magoba. Male ne bawola. Anti naye okimanyi nti sente eziva mu IMF zijirako ebisiyaga omanye ebigirako. Okategedde kakati America omanyi kye bayita deficit budget ey'amabanja. Ye budget inga zosaasaanya zisinga nyingi okusinga zoyingiza. America zina deficit. Kati bino byonna byolaba bakola ebyokudeportinga abantu, they are decreasing expenditure. Lwaki for 7 decades badde babagomekereza? Gwobadde okimanyi nti mama Trump naye yali illegal migrant mu 1930. Kitegeeza nti by illegal immigrants ade bayingira America batandika dde okuyingira ddane. It has been no issue olw'ensonga ebadde ne income nga nene okusinga expenditure. 2 entalo zibadde nnyingi America zegeze maaso n'okwengaginga mu ezitagigasa ne expendinga mu bulalu nesaasanya kiralu. Kuba bw'otunuulira America okuva mu ssematalo owookubiri erwanya entalo nnyingi nnyo okusinga ensi yonna endala. China okuva ssematalo owookubiri it has not engaged in any war. Kati osobola okumpitinga nayo economically. Jukira olutalo ssente okutambuza eryato limu erya America erya Nimitz class balitekkira emyezi 6. Bino Trump byavuddeyo n'agamba ddala ssente zonna tuzoonoona buno ntezidda. Yakugambye nti omusajja ye Zelensky nti buli lwajja abaanonye ssente. Kati gwoli kwebyo. China yakoze space station ng'etambulira ku mafuta. Space station mu bbanga etambulira ku mafuta owulira. Yasaasanyiza billions 15. Space station ya America esaasanyizibwako billions 15. Trump yabagambye kijja kitya nti China yakoze neewanika n'okuwanika neinsolinga nekitambula ku billion 15. Ffe lwaki tukozesa million 15? Space station eya China ate ng'etambula ku mafuta yabamazeko billion 10. Kyogamba ne America bebba bebasinga ekyo kitongole NASA kyolaba kyekisinza okusuula America. Nabo bali corruptinga wano. Kati ebitongole bisinga okubeera corrupt mu America ekikwata namba emu CIA kitya obulambulukufu buli mu ggwanga eryo muganda wange. Obadde omanyi nti okuba Twin Towers teyali Bin Laden, yali CIA. Obadde omanyi nti omutemu eyatta Jeff Kennedy yali wa CIA. Aye Bin Laden bamutta n'omutta naye nadduka n'okudduka. Entalo zonna ezibaddewo mu Gulf, Cambodia n'olwabaleme Vietnam CIA. Ate yereeta information biri classified tumaze. Saddam ayina weapons of mass destruction bagenda otuukayo nga talina yadde neritensi n'obuto obutensi nga tebuliyo. Anti waliwo okubeera ne hidden agenda ne mubaako kye muteeka ku lupapula. America yali ekirimu kati ng'ekya Saddam nti tulina omukuba mu mbeera zonna region ye yajeefuze katumusibeko obusibi kino. Anti obuzibu America yali misinformation. America yali misinformation. Anti kyali kiteekese. CIA yonge emanyi naye ng'eggwanga ligenda ku spendinga overwhelming. Oba okitegeera naye ng'ate kye bagenda okwakivinga tekigenda gatta ku ikonomi ya America. Kyali kiyamba obutebenkevu mu kitundu ekyo. Obutebenkevu obuli wa Saddam bagenda okulumba Saddam yali alwana nani? Yegera otegere mu 91 nga bajja okukola Gulf esooka. Bo bennyini bakozesa Saddam okulumba Iran.
era Saddam nakozesa omuko ogw'obuto gwamwe bwa America nakuba abakaadi. Saddam bwamala okulikonsayiringa ne bawalabu banne ate America nezimba omutima nesalawo emulumba emukubi. Why have you reconciled with Iran? Lwaki mukkanya? Wano Gaddafi ekimukubya si kirala kutondawo African dinari. Eta dinari? African dinari. Ngane African Central Bank amaze okugizimba. Kati bano basooka ne bamuleka atambuza ekigambo kye n'atambuza African Union. Enjiri nebuna. Enjibe binne nga bamulese bamanyi tayina busobozi. N'atandika okuzimba Central African Bank. Libya. Ne bagamba agenda giteka mu sente ki. N'atandika okuba okuprintinga African dinari. Ne basooka bakireka agenda gibacking saaki. Kuba okubackinga sente ebere yamanyi standing olina okubanga either oyina amafuta oyina gold oyina diamond oyina ki ne bagamba batayine ku byonna bwalina bumalansi ne basirika ne bamutonolera bagenda okutunula currency yatandikirawo okuzitowa ne bagamba kijje kitya bagenda okwetegereza nga ayina trillions 18 eza gold ezatadde mabega wa African dinari nga zisinga neza Bungereza ngagenda kuyisa ne paundi ya Bungereza gomanyi sente ogiteekako trillion ya gold 18 gold zigibacking emabega nga bayina musepulirawo naye kati beebuza gold oyina yabulirawo owekitegere bebyo ebyasaki byemu ku byamusa n'abala bonna Kwame Nkrumah Sankara abagundi ono gundi nabo abazze batemulwa buli abadde ne ono wekongani owekongo ono Patrice Lumumba Mwalimu Julius Nyerere manche bakole eno the 6 fathers of Ghana buli muntu yena zenga ayagala ogata Africa kyekiri kye nabagambako nali ku live yo inti omuzungu yajja ne slavery bwe yajjawo slavery n'akuleetera colonization bwe yajjawo colonization n'akuleetera politics naye nga mu kuleeta politics yajja n'akakodyo kamu omuddugavu talina kumutegeera tulina kutegeera politics omuddugavu era kyova olaba politics w'omuddugavu gwategeera kudita wambe gwe tunuulira ensi ntono nnyo wano ezirina okutuziteeka okulonda ne kutambula bulungi tuli ensi 52 mu Africa ziyinza okuba ziri mu nga 4 ate ng'era nabyo babuvuyo bw'amaanyi okulonda bwe kuggwa ate ne beetemamu awo ne bakubamu ne bookya ebintu kubanga omuzungu yaleeta politics nga azze kudividinga akufuge toyina kukitegeera naye ne Trump bwe bamuwangula akawedde yafaafaagana nabo bamusinga businzi yali ayagala byonoono kati gwe okimanyi nti okwesimbawo kati azze ferani nga n'emisango egimu tebanakola ruling okumanya wampaka kisaye kirimu olufiri so kati deportation mu America ebadde ino okubeera you deportation yes oba bagoba Abanigeria kubo nalabina Abajapan Colombia yatuukanisa ne bagamba mulekerewo okuzza abantu bano neggala ebisayi byayo by'ennyonyi Mexico neggala ebisayi by'ennyonyi omanyi America kyeyakola Mexico bano bebazaayo yabambaza parachute anti mutuganya okugwa ku bisayi tubawa abantu bano ne bakasukira mu bbanga nebyaddala babazaayo oli mu nsi ati mbiraba omuntu wali waŋŋambye nti okuva olunaku lwa leero lwa Mande okuva olunaku lw'olwokuna wiiki ewedde kintu kitikka butisi immigrants emitwalo 3 Abanigeria yasaasaana ensi eyina abantu naye Binigeria babizzeeyo ewaabwe birina effujjo lingi bimaze kuba Bannayuganda emirembe mu America bibayonoonya abamu balina empisa embi lwakubikolagana babizzeeyo balekeyo Bannayuganda waliwo eddangamba nti nga Bannayuganda tebadda mwebali bali mayumba gaabwe bw'oba oyina munnogoma yali mu America mukyalireko mu kyalo mwebali ate bakuzza tulina dde olw'ataano ndabye Hamuddali ng'alina lisiti y'Abannayuganda tebakukkiriza kukwata yadde kasuuti abadde we bakusanze we bakwamba ekizibu kye lwaki babajjiza ku mpingu anti ogwo musango munene bandi badde bagenda luzira direct babateeka ku mpingu munene ne muno ne bakusibamu mulimu fojale mulimu biki musango munene bakutwala nti oli criminal oba criminal is a criminal case era wandi badde otuuka Entebbe ku airport bakuvuga bakutwala luzira obadde okimanyi deportation tokimanyi osubira ku poliisi
abasajja bakamba nobayambako bayamba gye wajja visa buli nobayambako okubira zino ensi ezivaamu abantu bano abali mu Amerika abakulembeze baazo tebasobola kukola lukiiko ne boogera ne Trump n'akwatamu. Kati kyekiri kyenkugambye nti Amerika yagala ku revivinga economy yaayo. Tu Amerika ensi zekompiringa nazo zigirese nnyo zerooza nti ebadde zimegga. Era Amerika ogenda kulanga entalo zonna zebaddemu ezivuddemu. Amazima gali nti Amerika tesobola China, tesobola Russia. Era olunaku Russia lwe yajjayo Imonek, nyinza okuba nze nkyogedde bubi muyina pronunciation yakyo ekirala, supersonic missile ya 10 Mark, Amerika yatya nnyo. Eno gye yakuba neekuba musisi. Toyinza na kumanya nti ate nga teyakuba bantu. Ebanga lightning. Ati ngamba waliwo yaga yeyo Oceanic gye nkugamba, supersonic missile Oceanic. Amerika yatya nakuba bagamba yakubye kilomita nga 15 neekuba ate nesimane wansi nga bagikuba nga tewali bantu. Era balaga kulaga bagezesa kubanga Amerika enyigiriza nnyo ennyindo ya Russia. Kati Putin yagala amulage nti nze nina ne byotalina. Eyo yokka missile Oceanic esobola okusinkinga amaato ga Amerika gonna aga Nimitz class 11 nga bwegayina esobola kuba ne gasinkinga gonna omulundi ogwo. Eyo keji towana nyate teriyo air defense system gwekeberawo oba waliyo air defense system esobola okuinterceptinga Oceanic wano ku Saddam alina ebivuvumira. Amerika ng'enakuba tulinde ebivuvumira abayo Amerika ng'enakuba nze bali bamuyita yali ku CBS bali bamuyita basajja kambwe naye yali takulimba ebivuvumira byaliwa ebivuvumira Abarusha Amerika Abachina babirina naye Saddam yali tabirina. Anti yatugamba Saddam alina ebivuvumira bisobolo Abamerika babiwandiika era n'okuba Libya bakulaga nti oyo alina nuclear sagundi naye ng'ate beerabidde nti mu 92 bakola disarmament ku Libya. Wagira Saddam manze siwagira nko ku Amerika olw'effujjo lyekola ku bantu. Esooka n'ezimbiriza omuntu gwegenda okuba n'emuzimbiriza ye esobola okukola credibility. Bagamba olaba Amerika akuba omuntu oyo myezi 2 kati ate wamaanyi mulungirwa esooka emukolera PR emufuula mbu wa kitalo kali nejja nemukuba mu katonda ne bagamba omusajja kati bwe mala omukola nti wa kitalo ate nemukuba propaganda nemubakyaya oba kitegeera kye yakola ku Ukraine nekola propaganda ku Russia omungi lwakuba nti yasanga ne Russia emanye enwana ya Amerika nayo netandika okujja exposinga. Era teri lutalo lwe exposing za America nga lwa Ukraine. Ate lutya abali bagira Ukraine mu kusooka bebagiwagira kati nga ne Museveni omutaddeko yali mayoga Ukraine akyali mayoga Ukraine bani abali singa yawagira Ukraine ku propaganda wa America nga Russia yakalumba Ukraine ensi yonna naye kati mbulira zijukira Bungereza ne Europe baavayo ani wano mu Africa Kenya bani gundi Putin atuka n'okugamba president wa Kenya oyogera otya ku lutalo lwotasobola kukubamu yadde essasi oyogera otya ku lutalo lwotasobola kukubamu yadde essasi oba kigera kati olw'okuba nti Putin sisuubira nti munsi waliyo omukulembeze amusinga amagezi g'ebyentalo sisuubira mu modern world sisuubira nti waliyo asinga Putin okutegeera proxy wars era ye takozesezza mmundu na byanfuna ku nafu ya Amerika kwa abantu basinga mu bagamba nti yasalako energy services mu Europe bikita kyabaguza biki nedda naye abakubisizza enkuba yemu kuba right now mu America olutalo lulwanyenyitira ng'osanga amasaze mu America nga geekalakaasa gagamba America vawa Ukraine oba kitege nawulira meeting yemu ng'omukulu bamumye ku ssente Zelensky nga bagamba ekizibu kya Zelensky wa Ukraine buli lwajja abataze kunnyonnyola olumaliriza bamusongere sente ziriwa era omuntu asinga obutaagala Israel ye Zelensky anti kasa Israel yatandika olutalo ne gundi obwanga Amerika nebuze Israel kati akakodyo ka ani yakali emabegaako mu Russia kubanga mu Russia yafandinga Iran nefandinga Hamas Russia ng'ekimanyi kyenkugambye nti Putin mugezi nnyo mu proxy war kati atandikawo proxy war endala ng'ekwata direct kwa America nga ki obviously America tayinza kuleka Israel n'asupportinga Ukraine
alina okukyusa ku bwanga oba kikyalina okuspendinga ennyo era ne Putin we yakayira najjawo ne Oceanic America alina okukolayo proxy wendala edivertinga Putin ne bafandinga Syria era kyova olaba Russia yalumwa nnyo nga Assad bamunaanoddeko nga tasobola kuta Ukraine nga alina kusaddaka ki Syria nga naye bwe yakola America nga America erina okuta Ukraine supporting Israel kati nabo ne bamutega Syria nga kyalina okukola kusaddaka Assad asigaze ki Ukraine ne kimukolera so America tebabalimba eri bwe mwawula ekigambo kye bayita credit crunch yasigala mu America teyaggwawo n'ensi za Bulaya zonna Bufalansa United Kingdom tezirina sente era kyovola Bufalansa eri maziga bwe yafiirwa Burkina Faso nefiirwa Mali nefiirwa Chad bali maziga nalaba ne Rwanda yagenda dda Rwanda egamba ffe tuyingidde Bungereza Rwanda yagenda dda ate nga ne Bungereza Rwanda ekyamutwala Bungereza yalina diiru gyali yagala okutula nga Bungereza yesinga okufunamu nebawa Kagame $1 billion era essaawa eno y'okuleeta abantu simala tukukwatidde ku gundi gende Rwanda Kagame sente ezo zinza n'okuba ze zazimbye ebisaawe bino bibiri ebifaananaga abantu byazimba ebyomupiira era Kagame ayinza n'osiriikiriza olutalo lw'e Congo kuba Abangereza baavudde ne bamugamba bw'otatereza mbeera eyo nga ffe otuddiza akafu ayinza okukwatamuko era akuttemuko yasaze pressure naye ng'ate Kagame mutuufu embiranye yonna naye mbadde tutwalisaganya mbadde nyatukolera programu endala tujja gikolerera ya njaga tuddale ku America Rwanda Uganda obuzibuli luddawa Bakomawo bino byonna byemulaba bigenda mu maaso kati nze ndi wano mu America ebigenda mu maaso mu America bivudde ku mbeera ya America nti teyina ssente balunkupe baavu nnyo nalabye omusajja ne bw'oyogera ku kya ssente omukulu yakutte peeni sima ya World Health Organization ezo ssente we tujja yasaze ensi zonna America zebaddeewo obuyambi yabusaze n'agamba mbu agenda kukola review alabe America ebadde efunamu ki naye kati alina ensobi kati kyesitegeera waliwo ensobi ze yakoze Trump sinsobi anti wulira wano waliwo ensi nga America ezo ssente zebadde ebawa nga yeeretera ebizibu for example oyogedde ku lutalo lwa Iraq Libya katunule Iraq nga yo nti bagikola bye bagikoze nga balina ne beeyama nti balina ogirebuildinga n'ogiwa obukuumi na buli kimu so eyo budget ebadde ekola ki etambula kati yagamba nedda neya Libya kati anti kyekiri kyenkugambye tebakyalina ssente zibawa abantu abo waliwo n'ensi wano awo ewali zi Mexico eziri awo naffe Uganda nga muntu twalidde tugenda ole tubadde naffe tufuna ssente okuva mu America ez'obuyambi nga ziyita mu IMF wano ensi mu Africa ezaali zaagana ssente ezo Burkina Faso oluvannyuma lwa Ibrahim Traoré okujja yagoba ssente za UN eza IMF ezaani zonna n'azigoba Chad Mali waliwo n'akasaakala kenawudde kalimbizinga bagobadde obusente bw'abazungu abo era in fact kuba buliko obukwakulizo bingi era ne gundi yabagambye Ibrahim Traoré nti yasanyukidde nnyo eky'Amerika okuba nti ekyawansi za Africa buyambe kubanga abantu abamu naddala wano mu Uganda balowooza nti ewatali buyambi tetusobola kubeerawo njagala mbajjukiza okuva 1973 paka 1979 America olwo tuli ku Amin Uganda yali tefuna 10 kuva mu muzungu Libya yali tetuwa ssente ate fe abaali bagiwa Libya eya Gaddafi lekanaawo Libya yatwalanga abasirikale ba Amin okuya ati mu buyambi bwa ssente baatuwanga ssente Libya okutuwa ssente era Libya okutuwa sebo aba Libya Amin ebimu ku byasinga ng'omuwanga nga ye yesiga kimu awamaani Gaddafi ne Amin baali bagatta ekintu eki diini nzikiriza era njagala okimanye ennyonyi eyali ewambiddwa bannalukalala president gwe basooka okkubira yali Gaddafi n'agamba mundeke naye can give you an option tuyina staunch Muslim ne balina ne Egypt nkugambe Gaddafi yabaddamu n'agamba tuyina staunch Muslim wajjukira Gaddafi yetayinza kukkiriza nnyonyi eyo kugenda Libya 1 yali akyali mitawana Jerokabi nga Bungereza ne Bufalansa bamuvunaana okuba nti yeyafandinga bannalukalala abaatega bbomu ku nnyonyi eyo
eyagwero kabi nefirako bapasenja bibiri mu babiri kati nga tayinza gattako omuvuyo omulala gwonna nti ate waliwo ennyonyi endala yawabiddwa bannalukalala ate bali wano ng'ate akyali mu international court oba okiraba kati n'abagaba bannaye naye nsobola obbawa staunch muslim and staunch collaborator baani abaali bawambye tuddiremu ono omuntu omupya bawambye ennyonyi y'abayisirayiri banoonya we bagisa wansi basaba akasente bakubira Gaddafi bamugamba nti ennyonyi eri mbwengula bwammwe tugiwummuza okwo mundeke nkyatuuka n'olokabi ate mundeetere ennyonyi endala naye we have a staunch muslim and a collaborator nti ani tyali mu East Africa nti ani Idi Amin Dada ng'abawa contact bagenda omukebaga mwaludde nawo muli ku kyeriwa ngisindikire n'emmigi zigiwerekere nako nga bagiwummuza entebe kati enkolagana ya Gaddafi n'Amin okusinga yali ku ddiini era kyova olaba Amin okuwandiisa Uganda musizi abasiraamu era ayita mu Gaddafi era Gaddafi ebbanga lyonna ne ba Museveni bebaze Uganda abadde agirabanga Muslim nation kwe kugibeerako ennyo olwa ebyafaayo bye n'Amin amulaga nti eno obusiraamu butinta ensi nsiraamu era ensi za busiraamu zeewuunya nnyo okulaba nga Uganda yali ekyunya abasiraamu n'okubateeka mu makomera n'abasirikale ba Uganda okuyingira emizikiti n'engatto zaabwe ne bakwata in fact Al Jazeera yakuba nnyo stories nga yeewuunya ensi y'obusiraamu engeri etulugunya abasiraamu bakizuula luvannyuma no nga wansi bataddewo akagambo the un-Islamic regime regime etali ya busiraamu engeri gyekyunyamu ensi y'obusiraamu okategedde kati America yasiga ekifaananyi buli muntu yenna amanyi ngagga naye bwe twogerera America tekyali super power waliwo agyeyimbamu nze kugambye olunaku America lwe bagenda ogikuba bagisesebbule lwe lunaku lwenanyigiriza ennyo omurasha n'omuchina awe kati waliwo asobola okufandinga waliwo omuntu asobola okufandinga tugeze kati nga bolayika Panama ba Mexico neyingirako mu America neetakuba oyo amuteekamu naye simanyi bwe mulaba bintu bino tetulaba tubuulire emyezi ebiri egiyise Russia yasitula nuclear submarines 2 3 nuclear submarines paka mu America leka naawe yakolawo ki yasitula ki nuclear submarines 3 ngeziyisaawa mu nyanja paka mu America mtakemo ki teekamu Russia nuclear submarines in America land in America neziyita no nezikyalako ne Cuba neziva Cuba neziddawo neziyita ku Florida wenyini bakola ki abantu bakimanyi ati kati abantu bali babegawo n'okumanya bali ku propaganda wa America tebasobola nagenda ku Google n'ateekamu akantu ako Russia sends nuclear submarines to America ekyo mu byentalo kye bayita act of war America yali akubirawo nuclear submarine ezo naye yatya akimanyi talina busobozi bwenganga kasajja byenjogera bituufu oba obirabyawo binoonya bingi anti gwe noonyawo okosomera abantu ndaba Russia sends 3 nuclear submarines to USA myezi ebiri esatu emabega ndaba kansome byenjawulo byensabye Russia reportedly deploys 11 nuclear submarines in Atlantic in America teekamu America USA zino zagenda ddala paka mu America nezisala nezigenda ne Cuba emyezi ebiri egiyise Russian Navy lands in US backyard again. The submarine was spotted just 90 miles off Florida as it sailed into the Caribbean, which the US has traditionally considered its backyard. Oluvannyuma lw'emyaka okuva ddala mu sematalo owokubiri ng'ogyeko Japan bwe yakwate kubonegende kuba Pearl Harbor Russia yensi eyokubiri ezzeemu okusindika nuclear submarine mu America ekyo kyafaayo kinene nnyo America yateekamu sente nnyo okusirisa eggulire eryo naye lyatambula naye lyasirika tetwalifuna nnyo anti Putin yabagamba mwetenda amaanyi yabasindikira nuclear
paka mu America neyite Florida ne America bo ne Florida ne basula ku Kubunkenke nga batunula ngazeewo kawa alambulawo Putin akyaddeko mu kitundu atumanya bajoga namala okubakyalirako ne bagiraba kikebereko nemala wakyawandiseewo ko nemala nekirire Cuba nemala neve Cuba nekomawo ere Florida namana agireeta paka neddayo kati omuntu akusomeza okutuuka kwekyo nga ddala weeyita kirimanyi lwakiri yakuba nuclear submarine eyo teekamu Russian Navy lands in the US backyard again kati fe ebintu biraba ebadde yeewanyisa limiti zikirasa amaato China yakoze eri mu kankana gwe badde okimanyi nti Russia ne China tebabadde na aircraft carriers China yakoze Russia ibadde inemu nenga yakadiwa yajijjadda ne mu service kati zibadde zitambula zitya zibadde zituuka zitya amaanyi ga Russia mu bwengula gali unmatchable kebera ku SU-47 SU-47 top speed eyevera shapaka America nga tewumudde terifuelinze SU-47 aircraft carrier the SU-47 has a maximum speed of Mach 2.21 and a range of 2,100 miles. Kati yetagisa aircraft carrier. The jet can operate within a service ceiling of 59,000 feet and can be had by Kankomawo. Kati ekibuga kiri yetaga aircraft carrier. Gwo ngambye. Omusajja alina ballistic missiles zikuba buli nsi gyasongako bwati yeetaaza ki aircraft carrier. Okategedde? Mpulira. Omurasha mukambwemu. Ne America kati gwe yobadde ogimanyi. America ennyonyi ejo eyina gye yeesiga mu fighter jets bagiyita F-35 Raptor tesobola kumakinga SU-47. Tugambe nti compare n'obudde buyise obudde bwo bugenze tujja bikomparinga mu kitundu kyaffe naye kati nze comparinga SU-47 ku F-35 Raptor siza kimalirako obudde ennyonyi bakugamba range gyetambula 35 Raptor tesobola kuti ennyonyi egenda nekube Bungereza nedda nga terifiwalinze kati ogigeraganya kano ke balifiwalinga wakati miza iragamba akadde kazibye katukujagala baleka wano kakati kyogamba nti ebyaddala tebakomeko ku bantu bano bakomyawo Uganda tubalinde nnyo wano kati wulira bino njagala kana kantu nakuba kamanye nga yadde obudde buzibye bino bebekulu byabadde strong mukazi n'azaira mu America ng'abala citizenship automatic citizenship omukulu yabijjeewo Omumerika yenna ng'obadde olina citizenship by birth nti baakuzairo naye nga bazadde bo si Bamerica naawe oli muri state reporting nga si gye babeera ekyokubiri buli LGTB muli wabisiyaga ne bana balina gundi XY chromosomes ennyingi ng'oli mukazi naye olina z'abasajja nnyingi oli bisekiso tokyasula kuddamu kuzannya mizannyo bino byobadde osanga kana akasajja ke Tunisia kano akakuba ebikonde akakazi naye nga kalina extra chromosomes z'essajja nnyingi waliwo semenya nno kale kitegereka misinde n'ebikonde gomanya okuzannya n'omusajja ng'oli mukazi ate America yetegeka beerawo ogenda kujjakaawo kati yabagambye obutonde bwa mirundi egi musajja mukazi kati asange kyakyo egatta omusajja n'omusajja ojja babuulira oyo Donald Trump naye akolera America Congress ejja ebitegese kati America eri mu kweribrandinga eyagala kuddayo ku ggwanga nga bwe lyali omanyi nti America eyononeserwa bisiyaga eyononeserwa LGTB eyononeserwa nkwe eyononeserwa kutta abantu kutandika ntalo ziteetaagisa kusanya byebijununye yawulidde Trump nti yayingidde Somalia akuba kutta busi baagala ntalo zebafunamu Somalia balufunamu nnyo olwo baludenga balwagala si America yokka yebadde yagala Somalia waliyo Italy the Italian agro wars zonna Italy yaziruzinga ng'ogyeko olwo bagabi Haile Selassie ne bamane bamutemula oba kitegera Somalia balina gw'oliraba ng'eddungu naye bo balina bye baagalamu waliwo zino girasi zesimaye zikola biki bino ebikolwa ebyokulwanyisa bya nuclear uranium ate kasoba ne uranium bakuba paka kufiirako njagala kubasibulira wano
naye kye mbadde ngamba nti okusinziira ku notisi zenfunye gwamanyi nti olina omuntu ali mu America ng'alina yakulekera ebintu bye agenda kudda nga mwavu nnyo ddala ebintu bitereke emisinde giri ku street naye bagoba Abanigeria omusajja goba kufiira kati balisika mu motoka tebakuganya kuddayo omukazi goko kujjayo yadde Uganda babaleke batuleke Bakomawo dda ne mwanyinaze yakomyewo gyali erugale eyo olina ki mwanyinaze yakomyewo gyali erugale eyo abeera lugalolooza okay njagala kuba olina byomanyi byesimanyi kale naye nga oba olina omuntu woyongera okumusabira tuyambagane ne bannayuganda bali mu Amerika temweryamu nnyo nkwe mama fina sijeyalaze mu Amerika ate yagenze kukyala dda baagala bayinza omuyolera tebasobola ne bamuza omanyi migrant kitegeeza omuntu azze bali beezira budduka ku street bati babimanya luvanyuma ate n'ebisajja byaŋŋambye omanyi kye bikola bikusanga ne biwuliramu ku accent awo naga so towa kitambuliso yako n'otandika omanyi you know what I'm saying naga sebo okay kamba sibulira wano tukwatagana omulundi omulala Nurdin Ntege Hitman musomesa tubaddewo kubanga tubawo ebintu ebyenjawulo olina kyolekawo sebo sina kyendeka